Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero zizenamu abaana abawala abakyala bayitedde amaduudu okusookera ddala bwe gato bwe gafaanana nga we mugalaba amaduudu gabe ga green. Mutera okundaga amaduudu ekika ekirala naye mulina kukozesa ago nga ga green nga bwolaba ekikoola ekyo green nga mukyetegeeze bulungi nnyo enkula gye kyakulamu awo ge bayita amaduudu g'olina okukozesa ku nsonga eyo ey'okubeera ng'onyweza omusajjawo okubeera ng'omusajja omwongera emikisa. Omanyi amaduudu ago gw'oganaaba ate omusajja yafunamu naawe ofunamu omukyala omwami oyo ayongera okwagala omwami abeera ajja kufaako bulungi nnyo ng'onaabye amaduudu ago. Kati njagadde ggwe agamba nti omwami wange sibeera naye ngendayo bugenze ewuwe naye nkoze ntya. Jjukira amaduudu ago malungi nnyo ganaaba nga munatera ogenda mu kikolwa ge galina okusemba ku mubiri n'obeera n'omwami wo. Kati gwe abeera agenda obugenzi ow'omusajjawo nga tobeera naye ng'ogendayo ku wiikendi n'osulayo, njagadde enkulage enkola gy'olina okukolamu amaduudu ago obeere ng'osobola okugakozesa gakuyambe. Okusookera ddala bw'obeera okyali waka sooka ovune bulungi ebbaafu yenga amaduudu ago mu bbaafu bulungi nnyo beera ng'onaaba omubiri gwonna. Kitegedde beera ng'onaaba omubiri gwonna. Kati bw'omala okunaaba omubiri gwonna ddamu oyenga amalala nga bw'olaba bwe ndi mu kikola awo nkulaga ggwe g'ogenda okuyenga ogende nago ow'omwami wo oganaabe ng'otuuseeyo. Olina kukola bw'otyo ddamu oyenga amalala bulungi nnyo nga bw'olaba funa akantu teekamu ebikoola by'olina okunaaba tandika obbiyenga nga bw'olaba biyenge binoge bulungi nnyo. Njagadde nkikulage gwagamba nti nze owa mwami wange ngendayo bugenzi naye nkoze ntya okunaaba amaduudu ago okubeera nga naaba olw'ensonga omwami w'anandaba nga nnyenga eddagala tikijja muyisa bulungi. Kati amaduudu gano njagala ogatwale nga gawedde okuyengebwa bulungi. Omala ogayenga funa ekintu ekirala nkusaba obeere ng'ogasengejja bulungi nga bw'olaba tuyenze ebikoola by'amaduudu bisengejje bulungi nga bw'olaba ndi mu kikola. Bw'omala obisengejja bulungi n'olaba nti muweddemu obuntu bwonna funa akacupa, buno obucupa bwa sooda, funa akacupa yiwamu amaduudu go, akacupa kaba kakumala bulungi nnyo okunaaba. Olaba gwagenda ow'omwami wo ng'ogendayo ku wiikendi ddira amaduudu bulungi ogayenge ogasengejje gayiwe mu kacupa nga bw'olaba nga bwe nkikoze ndowooza ogalaba gateeke mu nsawo yo genda nago ow'omwami wo. Kati akadde we katuuka okubeera nga mugenda kwebaka muteekeddwako okunaabako we munaabako ddamu onaabeko nga ggwe ddamu onaabe gateeke mu bbaafu gayiweemu beera nga weeyira omubiri gwonna. Weeyire omubiri gwonna onaabeko n'eri wansi nga bw'okitegeera naye bw'obeera oganaaba akadde ako oteekeddwa okulaamiriza yogera ebigambo bino nga bw'oganaaba. Kitegedde ogamba bw'oti nti gano maduudu njagala bba wange anjagale antamiire bwenge ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Kitegedde olaamiriza naabanga olaamiriza mpola mpola gamba nti njagala bba wange onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Kigenda kuba kirungi nnyo kiba kiwedde awo genda mwegatte n'omwami wo ogenda kuba omwami omusika omutima okubeera ng'akwagala okubeera ng'akufiirako. Okitegeera ajja kuba kulowoozaako buli kaseera ajja kwagala. Ekyo nkikubuulira beera ng'okikola bw'otyo kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo naye oteekeddwa okunaaba nga bw'olaamiriza. Ebigambo ebyo byenkugambye bikulu nnyo olina obbyogera. Kati kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza kyonna ku nsonga ey'amaduudu nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ky'onaaba ombuuzizza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.